Mubiru. Haruna Mubiru ffe bakojjaabe ebitali bya kunoonyereza kukola ki era n'okuyimba yakujja wano ne ssente yazijja wano kubanga tulina taata waffe munaeno nabitegeera nkuze taata balina bandi kuno naye bataka banne bamwami Kasani bani nga bagiyita Happy Boys Band nali sikimanyi ngene Mutesi ndisoka kuseka baka Mutesi angajja ne bamuyimbiramu kale saabitegeera noza mulabye ebitono bwe birondoola kale bwe ntyo nenjira bwe ntyo kati gwe mubirudda wano Shadrack jangu wano sembera wali onsinga obwangu kakati yoyo agasaka akabiri kange kasaizi kange bulungi bwange mama yaviiramu awo dda wano we mutabani wange jangu Derek ono ye Derek Sebunya mama wa Haruna Mubiru yatuvaako kakati ate era yalina mukulu waffe Michael Sewalubengo mu lujja muno yafa yatugendako yalina nnyini makaago ge mulaba ago yazaala omwana ono mukuzizza era bangi bamanyi mutabani wange ebyo tetubyogera tofaayo mutabani wange tofaayo mutabani wange naye nga mwana wa mukulu wange njagadde nki si mu bubi era si kwegaanye kwe fasiboni wange Dylan jangu kakati ono Dylan semwogerere yadda kwani bonna bwe tubeera nabo ku kibuga noza abaana bano mbalaba nga ndi nabo gezaako okunoonya obulamu okay kale Haruna amukuzizza nnyo mbu okusinga nze kale jangu ono ye Isaac Luyombya Sebunya waliwo omuntu ali very unfair here bw'aba atuuma amanya gonna agawaayo agage yeetuumye bangi wano mukulu ono ye Isaac Luyombya Sebunya era yagatuuma ono Isaac Luyombya Sebunya ono Melanie jangu ono ye Melanie Nabatanzi era ye musika wa Margaret Nabatanzi ye mama wa Haruna Mubiru Haruna wa mama Osfet jangu tulinawo jaji wa family Merita Nareiso zinamuwali asanyulya daddy ate mama we n'amuwa mmemme byonna byebyo naye era byebyo Victor, where are you, Alan? Oh no, Alan is Victor. You fella. Oh no, byebyo. Si byebyo. Ayine ekiswaza. Kaga ekiswaza. Nali njala kumutwala ku dini. Omusajja Frederick Sawalumpumbu yankubira oluyi mu nnyumba awo. Yakola bwati nali muto anyway ali muto scared nnyo mbiganye nange mwijja ne muyitiramu nga taata bali banjiikiriza biki nanga abagambe baje we bajja ne batuula mu nsonda y'ennyumba awo n'atuula wali bw'atuula awo nze mmanyi agenda kukola ki ali saidi yange kyabaga mwalamba omwana oyo kumanyi mu Buganda sezaala wakuzira naye bw'oba omukwasa omwana takola ki kyava ajja n'amutwalira omwana taata n'amulanaga Misaki wabadde mutuufu nnyo jangu olabe nezija nga ndi musanyufu manyi taata ali ki ali mabega wange oli mutuufu muwala wange sooka okwata omwana ono jangu Misa kati ndeeta oluwangu ambuulira omusajja yankuba oluyi n'angamba siruwalire waba muwala wange ono ye Katembe mubudde mu muto wange taata Katenda ali wali musajja yandibadde wano wa myaka 94 naye taliiwo amaaso gaziba bwe bali kuba maama mulungi kyaffe bwe yava mu nsi muno yatulekera maama waffe bw'otusanga wano tosobola kukimanya wadde okiteebereza kuba tebakitukulizaamu ono simanyi bikoze bitono bikoze bitya
akoze nga Kevin Ndawula bwe yandikoze na Konde maama azaala mukati wange akoze nga Nalubega bwe yandikoze. Bwe nzija wano sijja kulya kintu kyampadde, simwetengera kantu konna, ennyumba agiggula paka ku nsonda esembayo. So abamu yandigambye nti komaawo mu ngeri eyo maama we bali kutukuza bulungi, we bali kutukuuma okuba kitafu tuva ku maaso. Yatugamba okukuuma temanyi tukukuumye bulungi, kuba wano ndaba bagezaako kusumbuwasumbuwa. Bangi baliwo muve ku maama kale maama musooka eyo njagala weebaza ate tukaaba emmeme gabagaba emmege ejjanga. So omulabirizi muganda wange Geoffrey Lutaya abaddeko emirimu gya constituency gyagenzeeko, naye abaddewo era n'asaba nkugambe ye atodde $5,000. Nokulambadde nsaba bw'oyita erinnya gwempa omuzindalo erinnya wange musoose na mwami Ssegawa John Lutaya 5. Mwami Geoffrey Lutaya $5,000. Omukulu gwavudde waggulu ne Geoffrey Lutaya ati nga honorable sobola kusukka waawo bankome ku 5,000. Thank you uncle. Ndi wano ne mentawo my man kulumiriza okusobulibwa meka nsaba mukubireko mugala b'ebiwaatu alina ettoffaali ddene. Mukama wange sajja wa Katonda ukomeko sekisatu okuddamu okusanga abo abafuna omusaala seka nnyo ssebo seka tebanakakulu. Mukama wange abafuna omusaala tubala nnyo ennaku z'omwezi era njagala kutegeeza ssente bw'ekibiina kyabafuna omusaala mu Uganda size wano nzekka nye bantumye ntuuka eno ayinza okubaayo ebirala byonna naye kyatuddeyo mbabuuze okufunawo omusaala, mbabuuze association ziba ssentebe nkole ntya, naye nze nga ssentebe waabwe atano ngasobola. Amiina. kamange nzikiriza nina commissioner parliament omubaka w'Ezombo Honorable Afro-Chan Esther nsaba akola omulimu gwa Mukama. Mukama yeebazibwe ng'omwana wa NRM sijja kuswaza pate ne mukwano gwange Ssemakula Bishop singa wakitugambye singa tuzze tukulagako pate ekola etya naye tewakitugambye naye kati se tujja kukola bubi nnyo nze nja kulekawo akakadde. Thank you. Kamange Bishop nzikiriza mmeeza kuno kuliko omukwano gwo Assistant IGP Director Health Services Uganda Police Dr. Moses Jaruhanga ayagala nnyo emirimu gy'ekkanisa. Webale nnyo Bishop, webale nnyo ekigambo ekirungi ky'otuwadde. Nze mu maka gano mbeera mukwano gwa mwami Message Ssemakula. Nze natambudde bwenti ate mbadde nsaba nkole bwenti. Natambudde ne $1,000,000 naye nga mityana njagala giwako $5,000. $5,000 njagala giwa omwami ono. Ono mwami yali spokesperson wange ku mbaga yange mu 2009. Nambulako naye musanze wano ate yankolera omulimu mulungi. Ebiseera ebyo twali tubasasula ssente entono $20,000, $10,000. Nakuwa 2 nene nkugamba ndiddamu nenkusisinkana kati nga nkuze ngenda kukuwa $5,000. Ebiseera ebyo byali bizibu Rankako yali saagala kugyogera. Kamange Bishop olina mukwano gwo wano ayagala ennyo ebya Mityana. Kyamaani Bishop Kamala okugyamu ekimu eky'ekkumi.
atambudde bagampadde okukola emirimu gyo n'amaanyi ssebo kyamani olusozi omukikuubu abagagga nabugabo namirembe bewanuka yekyamani tutasentale mukwano gwo mukama nga ayagala nnyo emirimu gy'ekkanisa. Bishop nkulamusizza ndi mwana nzaaba yenipiyana buva mu wabigalo okwataawo kigenda ejjinzi ku lwa misa Ssemakula nange nja kuwa emitwalo 5 era njagawa Ssemakula misa. Kama wange ku meeza na Bishop okuli omukulu w'ekika Kyengo Yekatikkiro yekka Mutaka Mutesaasira Keya Namiyimba ab'Olugave mwandi kubye nnyo engalo nti Ndugwa taliiwo naye ate Namiyimba Keya ku lw'aba Mutesaasira wali. Nina maama muzzukulu we wano gy'atera okwogera ebyabwe eby'ekika omukyala Winfred Mabirizi ab'oli Mabirizi Complex Nalubega Arcade ke kawala kana akalungi saba ayimirireko bakolabi. Nabamusizza nnyo bakulu ab'eddiini taata tweyanzizza nnyo era ndooza kamireko kwebaza ssebo okutuyigiriza obulungi ssebo nange wano ndi mwana waawo mu ngeri emu oba endala era ngenda kuva waggulu nga nja kuzimba emirimu gy'ekereziya n'akakadde nja kawera ddala mukulu Ssemakula. Oye maama Mabirizi omukulu yatugendako naye akumye bulungi sana. Nzikiriza Mukama ku mmeeza eno bwe mwezi wasoose ku mukolo guno tugikubireko mu ngalo. Taata Aloysius Matovu Junior was the first guest of this function. Senior. Naye bw'aba taliyo maama Jean Nakachwa otambudde olugendo luwanvu ne Ssemakula zimba ekkanisa. Mukama yeebazibwe nnyo tweyanzizza nnyo okutweweewa emyoyo tuvuddeyo tetuli kyekimu tugendagenda kukolerera bulamu waffe tuleke kulinnya emabega nange nja kuwa emitwalo 5. Kamange ekyomukomeko mbine mukwano gwo Geno Harrison Mukasa mwamumanya nnyo nga head of infantry tannawumula akyali very active and reactive ye mugenyi abadde namba 2 mu maka gano saba tumukubireko mu ngalo. Mukama wange nkulamusizza nnyo ampaayiriza essaawa yonna ndi mu lugendo lw'okuwummula naye mbadde mu mbowa wa bannayuganda bonna era kenva mu kitongole kiri neeyama nti nja kubeera mu mbowa wa Yesu. Ku lwa bannange bonna serving and non-serving omukulu Mesaki tujja kuweereza akakadde. Ssaalongo Bishop James Kwameko abongedde bonna sinawulira mu Ssaalongo naye nina Nnaalongo Shamira Malindwa angambye obulago bumuluma naye ate ajja kuzimba ekkanisa ssebo. Nnaalongo tukwebazizza nnyo webale nnyo. Obulago Mwami Sserunnya yanyimbisizza nnyo jjo n'obuyimba bwe yeetaaga. Bishop azimbye ekkanisa n'emitwalo 5 ssebo. Maneja we gwe bakulaakulanyizza ekitone nsaba Mwami Yusa katono nina ssenga wange wano tusinkana nnyo e Boston eyo mukolo wano atuwadde emitwalo 3. Tuyanziza nnyo baaba ssenga wange ono yacakalanga ne taata wange nyumiza nnyo buboozi nga bacakala mbu baadigida nnyo ne Mwami Ssewalu Solo Senior era nga manager wa Lema Namakula yali Bukomansimbi yakyasinze okulima emmwanyi mu Uganda yonna. Asebo ku lw'abantu b'e Bukomansimbi ne ku lwa muganda waffe Mesaki ekyamimbise tebadde bazisutte zonna naye nga komishona wange bw'akoze manyi komishona
abawamaanyi nnyo mu paalamenti yaddiira sipiika nange nja kuleetayo miliyoni. Kamayi nga bwe tutobeka ewa Nuupu, njagala nnyo bwe tufuna eza reedi tufune n'eza kyenvu. N'omubaka wano tubi ayagala eggomba bw'ajjayo ekigere bw'assaayo bw'ajjayo. Ate nga Reverend yagaye nti yamwagala bakyali bato. Ronald Mayinja muzzukulu wa Tekabacha alina kyagamba mu kanisa. Bishop agamba asaba alabeko ku muntu ng'ayogera. Kameramaani oyimiridde mu maaso. Senkoole. Oyo muzzukulu wa Tekabacha bw'ankubira ampita Senkoole ne muyita Tekabacha. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Neetonda nze mu kubandisuze wano Senkoole. Naye jjo nabadde Gomba era ne Reverend twabadde naye ku mipiira gy'okuggalawo ebitundu by'Egomba. Ate ne leero nkedde okulaba ku muganda waffe Jose Chameleone kubanga olunaku lwa leero ekiro lwasooka okugenda mu America. Naye bwe mugambye nti nzija wano specifically message akutumidde nnyo nti ali mu ddwaliro naye asubwa. N'atumira ba artists mwenna ne bannayuganda. Neebaza essaala ze tumuweereza n'okwongera omusabira gy'agenda mu America okusuuka obulungi. Naye ng'amaanyi agayina. Eyo nga nvuddeyo ssebukulu ekkanisa. Senkoole naakuddawa. Kansooke okusuubiza emitwalo ago. Amiina obugalo bannaayo. Era tunaabyongerako neyanzanye basinga. Ate se Bwana Mayinja ndio ne Kanoni Bwanika ali wali ku kanisa ya taata we yabeereranga era juzi bagendayo nga toliiwo epenja. Henry. Dr. Arthur alina kyagamba. Dr. Mukisa Director wa Cornerstone essomero lyaffe erya wano oli ku musingi gw'ekkanisa gakwagaliza Bishop ng'oja bano zona eri naffe tujja kuwayo mitwalo 5. Sema wano mukwano gw'onfaafe. Waliwo taata wange awo gw'obuuka taata kikabi. Nzija soka wa Henry. Alina ekintu kye yakola ne mugamba ng'oli mugumu nanga misa kikanoonya ssente. Omwami omuyo muwulira Big Pig kati omukulu yoyo yaleeta eyo emmere na biki sebo tusanyusa okulaba mu luggya muno. Anjagala nnyo yazaala n'omwana we n'antwala ne mba muyima omwana era ye misaaki gwe mukwana we tutuuka avudde Lukayo okujja wano yaweereza n'akakadde omukolo guno okubeerawo. Sebo neyanza nnyo ambasada gwe batwanjulidde ndi musanyufu nnyo ku lunaku lwaleero. Mukama wange Bishop batugamba nti kola ebya Mukama ne Mukama akole ebibyo. Sina bwe nsobola kujendera Mukama nange kanteekeyo emitwalo 5 tutambule Omukama ng'atuwanirira. Sebo Bishop kisobola kutenguwa mwana ng'agambye tegedde akakodyo okubanga yakyusizza mu bifo bingi nnyo paka wano ng'amanye ensonga naye mwana ate omwana nga mukwano gwo kubanga obwana okubeera omwana naye ate okubeera mukwano gwo kirungi nnyo. Nange sijja abawulugava otumanyi ensawo tezitali yange ku mobile nja kuteekako emitwalo 5. Abangambye mbali omukulu Abitex atuusa alimu kikoofiira kye. Saba tumukubireko mu ngalo. N'olwese ku mwami Fred Serugga angambye ezize kafeeri kusaasa yazoppa. Nzikirize kafayegere ssente z'amakaago. Mukama mulungi ekiseera kyonna ez'embeera zeewaawo. Nze ne bebi wange omwami Fred Serugga tugenda kuwayo miliyoni 1 cash
bannange ne baby mbadde nsaba baby asituleko waggulu abantu babe baby nga bamuwadde n'obugatto bw'abaana abato situka omukazi akuyisa ekigambo teri yakiyise munne ku mukolo guno bane tumukubireko mu ngalo mbuleeta n'obugatto bwambali madama mupeera bewasenkoyo mu 2025 olunaku omulundi gwe nasooka okugenda mu Amerika oyo ne banne waliyo Damali waliyaani bwe basooka okuteekawo embeera ntwagala Mesach ajje mu Amerika abo ne bagamba abaconvention bwe mutaleeta Mesach Ssemakula tetujja kujja ate nga balina ttiimu nnene nnyo okuva e Boston baba tebakusiimye oba mu buzibu bunene nnyo omukyalo oyo ne banne ne basiima nnyo ne mutabani wange oyo Haruna Mubiru atwagala bwe tugenda mu Amerika ennyumba ye agivaamu ya bbeeyi mugaga oyo ava mu nnyumba ye n'akuwa ekisenge ne wokola ki ne weegazaanya ekirungi ekisingira ddala nga walugave era nze wembeere olugwayiri bweki nga ndonna ku kisaawa mpeereza emmotoka ezisinga okuba ez'ebbeeyi ne ŋŋenda n'aŋŋamba amakaago gaago ne neeyagala tusanyusa okulaba abawano ewaka genda mu maaso Bana kyaffe mu Katonda webala okutuma ow'emmere si muntu mwogezi simanyiire kwogera naye olujja muno nga ekakikagamba siriiridde nsiriki ndi mwana era nandibadde enfumba emmanjwe naye tuuse emiriiteeteekakati naye nja kutolayo akakati Nyanziza Ssebo MC kyaffe mu Katonda Bishop Ssebo tweyanziza obubaka n'abakulu bonna b'oli nabo erinnya Ssemanda Kenneth MD wa Weekend Property Services okuzimba Serenitiana naffe tulinayo akalangira famire ya Zigoti eyo mwetufuutuka tujja kuwa emitwalo 5 Kyaffe mu Katonda Bishop amanya Ssaalongo Katula Muyembe ndi wano nayitiddwa mu Mesach mukwano gwange naye kulwa Mityana Diocese ninayo akalangira kubanga Bishop Ssenabulya yeyangatta era bw'ona oddayo n'omundagira nnyo nange nja kuwayo emitwalo 5 naye tandise $50. olwa mukulu wange Mesach Ssemakula Architect tolinda leero kankyegane mu lujjudde naye nsaba mukubireko omusajja omusajja oyo mwagala nnyo naye takimanyi naye naye anjagala nnyo nange nali sikimanyi naye katuyize ekimanyi tumaze ebbanga tweŋŋuumya nkuba mukuba naye nze mwagala nnyo lwansonga era bw'oŋŋamba mu nsi muno anigo mu industry eyo bw'aba mukuba owa awaadi nsobola ogimuwa bitukisero lwaki buli kiseera nteeka mu check olwabiri bwe twagala twekuba emmundu wagiraga ayimba kati tenyingira studio ninga akamoka kasente nsobola kale mu success yange mwali olw'okuba badde ancekinga nze nkiraba mu ngeri eyo Abitex era lw'ensonga lwaki oli mukwano gwe ngeri ensonga kinakuyise mu lujja muno nti mukuncekingaako ate nsobodde okukoleramu ebirungi olw'okuba oncekinga bulungi. Thank you so much. weewaawo yali mwana muto nga mpulira Mesach wali mukulu ekigambo ekituufu Mesach mukwano gwange naye twafunamu obuzibawo twekubamuko mu bulamu bwebaamu naye yankubidde kati nagaabeerawo ku mukolo era mbadde ng'erabidde Mesach yofeeta yankubidde nawe omukolo gwaleero neŋŋamba ekkooti kanditeekeko nange sigenda kutenguwa ngenda kusobola okukuwayo emitwalo 5 aga cash emitwalo 5 agamalala njaga kubanga konsati yakusasi ewedde nga 10 January Onatali Ssemakula nina mukwano gwa Ssemakula na muganda we Kazuule Kapo tumukubireko omungalo naye waali Shina Toliyo ne manager we Eddie waali Mukama Bishop tunzikiriza musajja we gy'obadde olw'okunoolewedde Alhaji Ibrahim Sekate yayuguumiza tusiga yawuumi bw'obadde mu maka ge wagabye ente olowooza taakutya ekyo
Moody's teyakuwadde azimbe ekizimbe. Mukama wange Bishop bamusinza nnyo era okimanyi bulungi ensonga zaffe ez'emityana tuzisembeeta ffenna wena oŋŋamba nti jangu ne ŋŋaana kujja sindakwako lwa muganda Emisa Kisemakula kwaya kale kamu n'ekitundu. Kamanyi nzikiriza Bishop bandi lyogedde ku gyewagala ennyo ya Eagles. Manager waayo yali omusaale nnyo mu kugirabirira ate nga kati ye CEO wa KT Events and Beyond. Alhaji Musa Kavuma waali wano Bishop emirimu gy'atera gikola obulungi. Mukadde waffe tusanyuse nnyo akawungezi ka leero okubeera mu luggya lwaffe wano era tuli basiima nnyo naye olw'okuba ensonga ya kuzimba nnyumba ya Katonda era sobola kutenguwa n'okulwa muto wange Emisa Kisemakula n'amaka gano. Sebo mukama wange Emisa ajja kufuna miliyoni emugenzi inshallah. N'oyo nsaba mumwongere ku bugalo bannange kubanga mu luyimba abakazi abaguma tebatera kusangika. Semakula alina omuntu gwe yayimba Juma olimba Juma ensaba osike tuddemu tukwajule mu maka gano abantu bakwebaze. Yakola emirimu mingi nga manager wa Misaki ng'omuyimbi singa bandi. Saba tutuke engalo za Juma ono. He was there for Misaki. Era agambye embeera si nnungi kivulu kimuwuba ekya spice naye akuwaddeyo 5. Yatuwadde ne kilo 5 ez'ennyama. Tuba naye tumukubyeko muna. Medi Mudinka nzikiriza tuggalawo naye nga tuggala omukolo guno tulina bapromoters abakiikirira. Neeyanziza nsaba kunsaasira nsigala eno ffe tuli mu ffumbiro kubanga eno tulika. Ayiseemu ne miliyoni emu papa katuzimbe omulimu gwa Katonda era tegende ku simu yo katikati. Mumukubireko mu ngalo bbiri era yaweerezaayo ne wano ne ku mazzi ku simu akati kizimba kyaki uno wano Jerry Adwells. Okitima Bishop utatenguwa papa mukulu waffe mukwano gwaffe omwami ono anzimbye Omuwala Semakula muli nantume naye atuuse emmala abo nga tunyuka. Omukulu ono papa angaseeko abantu bangi abayimbi bahalunga bangi bonna nga baleeta gyendi nebajogula ebintu ewange mukajjoya. So nange sijja kumutenguwa naye ngenda kufunayo miliyoni ena engalo za Jerry nange ngenda kuwayo emitwalo 3. obugalo bwa muwala wange muwala we Kale Nantongo nawe jangu wano. Kama Bishop ne Nantongo agambye nga bwali jjajja wa Buganda eddoboozi lyayimba nnyo wiiki eri naye naye awadde emitwalo 3 gazimba ekkanisa. Tweyanziza. Ekyo kisinatize kwagala anjagala nga kitalo okujagala anjagala era nange amagale nga kitalo okujagala anjagala era nange amagale
Pina Yesu tendeka kubula tala ampita mango kumeyu naye era zijukizo kwa karakwe anjagara machitano okunjagara anjagara era nange amagale anjagara machitano okunjagara anjagara era nange amagale Wendi tulinde chiti wacha ni matawasimba wento nimba emirembe rembe Yesu titeta puja kazanse anjagara machitano okujagara era nange amagale machitano okujagara era nange amagale era nange amagale era nange amagale era nange Karawara omukulu kuno Haji Isa Musoke tweyanziza nnyo tweyanzige omukama mulungi ekiseera kyonna akitegedde yimirire engalo zikwengo yimiridde twatudde dda engalo ez'amaanyi zagatula funa tuyimirire atayimiriddeko wayo kyamasiro bwe atayimiriddemu mwayo kyamasiro tutuule sebo tweyanziza nnyo tweyanzige Sente w'olukiiko lutesitesi otuwo omukisa guno okulwa Ssemakula alazeewayi asimba mutene Bishop kale weebale nnyo sebale ddala otolera dakika 3 ekyo nze singa okitegeera nze nkola mu leediyo dakika 3 ziba 3 ono John Segawa tuwangadde naye mu katemba musinga obukulu naye bw'omulaba olowooza nti yansinga obukulu byonna ebiraga obukulu yabirina nze ate sibirina ayina envi nze sirina n'ekiwalaata sirina kati olowooza nti ye mukulu wange naye muto wange bassebo ne bannyabo abantu b'okubuwaati buno mwebale nnyo mwebale ddala tuzaalira Ssemakula Mesaki yazaalibwa 1976 bw'otwala kujja emyaka emeka kati ayina emyaka 48 nsooka okumulaba Mesaki 1993 ku Pride Theatre ajja okuyimba banoonya banaayimba ajja Pride Theatre we nali nzannyira emizannyo oli wakatembanzi nazannyanga n'ensolo yange siri wa bulijjo bw'ajja Mesaki ku Pride Theatre ku lusunsulamu abanaayimba ani yamuyita Emitos Ssemakula baamugoba ne bawandiika Grace Sekamatte yalina emyaka nga 16 tiyaggwamu maanyi Ssemakula bawandiika Grace Sekamatte bali baagala abazinyi n'abayimbi naye n'aguma n'atandika okuyimba emyaka 25 egiyise ng'ajjayimba tumusanga Ssemakula njala kwebaza abantu b'ekitundu kino mwebale kuzaala omwana omuwombeefu ate omwetoowaze
bwe mwamuzaala mutuweereza ffe e Kampala, ffe twakulira Kampala, twakulira n'omu byalo. Nze sirwa mu byalo, ono ava Mubende, siwala nnyo. Neze ndi w'e Kampala wa Pakuli, ne mutuleetera Ssemakula. Musajja mwetoowaze, ky'obola ne Maasomoti yamulonda okubeera musajja we ate ow'ejjawulo. Ekirya kibeebaza abantu b'ekitundu kino, mwebale nnyo, mwebale ddala. Abazadde tuzaale abaana abeetoowaze, Ssemakula kyakulabirako. Tulenze nnyo, tweyanze, tuli basiimu. Aboolugave, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssenkole yafa emyaka 22 egiyise, yafa mu 22. Twamuziika emyaka 22 egiyise, ate oluvannyuma tuziika ne Nalubega maama we. Naye njala kubeebaza, mwebale kwagala mulenzi ono, mpale mbaaya, mwebale kumwagala. Ssemakula erinnya erya Misa kyali talyagala, ate erinnya lya kikadde Nsereko, nze ate nze nkuzaala. Nze nkuzaala erinnya kadde Medipayo erinnya ddala konza. Egamba genda osome Bayibuli olabe eddala erinnya kiritegeeza olwo n'alikkiriza. Ssebo twagala kwebaza, tweyanza nnyo, tweyanzeege. Obubaka badde bwakwebaza bantu b'ekyalo kino n'aboolugave, mwebale nnyo, mwebale ddala. Genda siimirire. Omukyalo oyo wa Amerika, engato ze nyambadde ne Ssemakula zayambadde yazituwa. Oyo mukyalo mugabi nnyo. Ssemakula engato z'endimu yazituwa ne Ssemakula zaalimu tabalima nti yazigula. Ono mukyalo yazituwa. Mwebale nnyo nnyabo ne baganda, mwebale nnyo, twagala tujjemu. Manye siri nnyo waakuno, mbeera mu Amerika. Mwandabanga owammwe naye nze siri, mbeera mu Amerika, UK. Amerika ekibuga ekikulu bakita UK, embeere. Twagala kubeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Kavumba, yimirira. Ssemakula bw'ava eno asanga oyo musajja ava wala Kinoni, wala mu Mwanyi. Seke gy'ava yatimbanga bipande bya Kafeero, kati ye Roodi waffe, oyo mukama waffe. Naye mwetoowaze nga Ssemakula mw'omulaba. Omwetoowaze bw'ava eno Ssemakula asanga Kavuma Musa Ketti, era asanga ate omwetoowaze Medi Nsereko akiyitirira. Ono yatera okunyonoona yenoonamu, naye bassebo ne bannyo mukkirize nkome wano. Jjajja twagala kwebaza. Ssemakula obulungi bwe teri muyimbi asobola kuyita bakulu ba bikale bajja yani mumbuleza okutegeka nga Ssemakula bw'ateeseteese. Naweeta jjajja wengo toyanzirege. Ssemakula webale kubeera muntu wamu, naleeta omusajja kyewani w'abasuuzi batussa kimu. Tale Sentale webale nnyo, webale ddala. Teri muyimbi ayinza kukola kino Ssemakula kyakoze. Kubeerako Nsereko, kubeerako Segawa, kubeerako Honorable Kizibu, kubeerako li w'amagye wa poliisi w'amagye ng'ani. Mpayo omuyimbi omu asobola okukikola kino. Olwo bwetoowaze Ssemakula ensonga kituli wano. Tebatukiriza kulya mu kyalo, katugende. Tebatukiriza ffe kulya mu kyalo, baatugaana. Bassebo nnyo twagala kubeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssebo Segawa, buuza. Bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwagala Misach, ate ne Misach yeebale kubeera ekirabwako eri omulimu gwaffe. Neeyanziza nnyo. Ssebo Ssentebe Isa Musoke, tweyanza nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale ssebo.